ne bamugana okuyita mu luguudo lwe luno olwa Kabaka Njagala ne bamusindiikiriza eri agenda ayite eri ebbali ne bamusindiikiriza ofa omulamba ne bamusindiikiriza mu nsi ye. Wano waliwo abantu abajjawo nga tebalina candidate bajja wano ne babagulira enjizi zonna ne bayingira. Bwe balirabye nti tebatwetaaga wano baligambye Katikkiro nti abo abagenyi bo bagambye temujja era tetwalize. Katikkiro balimugambye nti abo abagenyi abajja okulaba fe tetubakkiriza bagende okusinga okusindiikiza Kabaka waffe ne bamufuula ng'omuntu wa bulijjo nga tulaba. Tubadde tuyingira alagidde bagulewo ne wafubutukayo omunene omulala bamuyita Mwami Lutwama n'agamba nnyingireko n'emmotoka emu eno wali fuulu kyokka mulaba wali empty. N'agamba abantu bange basigale ebweru ne mugamba okay emmotoka esigale ebweru naye ba abantu bayingire kubanga olaba waliwo n'obutebe. N'agamba nedda already awano wali fuulu abantu basigale wali wabweru. Naye mugambye ffe tuli bannakyalo saagala kuleka abantu bange wabweru bagidde bagweko omutawaana. N'agamba no basimbyewo ku biragiro byange era bajja kubeera seefu. Mbadde naakayingira nga tulira endulu ebweru bazze n'obumotoka bungi nga bagamba bayingira mu motoka yange nga basikamu omwana muvubuka bamuyita Timothy Ssemakula nga bavuga nga bagenda naye gye bamututte simanyi. Buli gw'obuuza bwenfulumye oyo Mwami Lutwama kuba gwe mmanja omuntu wange yagambye nti nno bali under his care. Bwenfulumye nga naye alabika ali as helpless as me. Bw'akubidde DPC bwaze olundabye atandikiddewo okunvuma. Tukooye obwannantagambwako bwammwe, tukooye Katemba wammwe, va wano naawe nja kusiba nanga nsindiikiriza ng'agamba nene emmotoka ngenda gitoowinga. Abaana mbagambye baveewo ne bapaakinga wali ne driver w'emmotoka basoose ne bamukwata ne bamukubamu awo bwe tututte emmotoka eri mu Washington naye ne bagirumbayo ne bagifulumya ne bagenda nga bagiwerekera n'obwo bupikups bwabwe obujja basirikale. Simanyi n'abantu bange bwati naawe abalala gye bakola tebali naye okubonyaabonyezebwa okutuuka wano ennaku ennuma era ekinkaabiza amaziga okuva Ssaabasajja Kabaka yennyini nga bamu bamulemesezza oyita wabadde ayina oyita mu Bwakabaka bwe. Mu Bwakabaka bwe n'agamba bano abasajja arrogansi yaabwe yegenda obbajjako ye mulabe waabwe asooka. Batadde ssente empitirivu okubuulira bannayuganda n'Abaganda nti Museveni byakola ne Kabaka abirimu. Museveni byakola ne Kabaka abirimu. Tulina n'abavubuka emabega kaawo baavaayo Kabaka ng'osirise oba bakutte. Owulira nga bagezaako laga ekifaananyi ekiraga nti Kabaka ne Museveni bali bonna. Babiyiye byonna bye baazimba. Arrogance. Okitegedde kubanga singa abadde Anita Amongi nga yabadde ayagala oyitaawo babadde ayitawo buyisi. Singa abadde Mpuuga nga yayagala oyitaawo abadde ayitawo buyisi. Senga abadde Ssemujju Nganda nga yayagala oyitaawo abadde ayitawo buyisi. Lwaki? Nti be bakolagana ne Museveni. Naye bano abatakolagana na Museveni aba ayagala kubalabisa, aba ayagala kulaga nti tebalina kye bali. Y'ensonga lwaki saawa zino amugambye nti ate awo tojja yitawo. Naye ate era ekyo ffe tukifunamu lwaki? Nti kimala okulaga ensi nti Ssaabasajja Kabaka waffe yawambibwa ate Ssaabasajja Kabaka waffe alimu abo abanyigirizibwa. Yes! Okitegedde tekigenda na tutwalira kwegamba bigambo bingi kunnyonnyola nti Kabaka yagaana ebya Museveni era Kabaka takkiriziganya na Museveni. Okitegedde tekyetaaga na bigambo bingi akoko kakamala okulaga kubanga singa abadde naye lwaki aba ayagala omuti oboola bwatyo Kabaka mu Bwakabaka bwe okumugamba nti toyitaawo wayino yita nti ate kati toyitawo
mu bwakabaka bwe kati sente mwasipendinga zaaki olabe bwe nabagamba nti alogansi yammwe ye mulabe wammwe asooka nti kati mulinayo bye mwali mwabuzaabuza ngono Katikkiro ajja n'ayogera by'ayogera abantu ne balowooza nti oba osanga kabaka yamutumye kati ssaawa zino okugaana kabaka okuyita w'ayagala oyita ekyo kyokka ke kabonero akalaga nti kabaka mulabe wammwe temumwagala yagaana ebintu byammwe wangaala ayi Ssaabasajja Kabaka nze nkimanyi nkukkiririzaamu mutebi tasobola Ssaabasajja Kabaka tasobola ekyo nkikubuulira yabigaana era n'ebizibu byonna omusajja wattu byafuna okuva lwe yayimirira n'abuuza akyatta abantu baffe nga 18 nenga 19 twetaaga kumanya tugenda mu kaseera akazibu musajja wattu n'atandika okufuna ebizibu ebyo eby'obulwadde byalwala era njagala mukitegeere bannayuganda nti Omutanda yawambibwa Ssaabasajja Kabaka waffe yawambibwa ne bw'olaba bamutyoboola kati ssaawa zino naye ate ekyo kigenda kutuyamba omuntu yenna eyeerimba mbu ayagala nnyo Buganda n'atulaga nti awagira Museveni oyo aba alimba bebo kabaka be yayogerako bebeera mu bifaananyi ebiraga nti baagala nnyo Buganda n'okusinga abalala kumbe batume kumbe balabe osegedde bano bampuuga bonna bye bakola kabaka tali nabyo kabaka yabigaanirawo bano abasajja baagala gezaako kusiiga kifaananyi kiraga ng'ebbanga lyonna lye bazze bakikola nti bakola ebikolobero byabwe ffe tuli batume simanyi ffe tuli ab'ebitiibwa kabaka yampa ekitiibwa bw'oba olina Museveni tosobola kuŋŋamba ng'olina Museveni tosobola kukiŋŋamba nti oyagala Buganda never era abo bonna ba enemy bw'oba olina abo bampuuga tosobola kunnimba tosobola kukinnimba wangaala ayi Ssaabasajja Kabaka yes tugenda mu protestive vote njagala mukitegeere nti mubawambe ne Ssaabasajja Kabaka waffe yawambibwa n'obwakabaka bwaffe buwambe yensonga lwaki olaba nga TV ne ziradio ezeerimbika okubeera mu kifaananyi ky'Omutanda Ssaabasajja Kabaka oba obujjajja radio z'obujjajja ne TV z'obujjajja zonna zikuba Robert Kyagulanyi Ssentamu biwambe byonna respect bannayuganda teri kuzikiza kunga